Obaye. Instead you must see me. Ate munayo ngambyo yaga kundaba. Kituufu. Sorry for bothering you. Mutufu nasonyi okutawaanya. Okay. Naye. I want you to talk to Mercy for me. Njagala oyogereko ne Masitula. Get her off my head. Mutufu tasobola kunva mu mutwe. I wish to make her my woman. Mutufu njagala abeere mukazi wange. Ebyaddala. Mwagala nnyo. Ono nno kyamukuba wala bambi. What I said? Owulidde kye nkugambye? Yeah. Yeah. Yes. By the way, yeah. Kyamukuba wala olw'ensonga nti bambi. We'll try to convince her. Akimanyi Masitula tali mwagala. It's alright. Kyokka kyo kirina omukwano ogwa ddala. Mark it now. Yamugumya namuganja agenda mu katale. Nja kwogera naye. Oba nkutwaleko. That's if it doesn't disturb your... Kale wembanga sikutawaanya mu mirimu gyo. I can take you. Ontwaleko tewali buzibu ne bwotasasula. Kyagala nnyo sente ne sebo kikkiriza okutwala ono ku bwereere. Yeah. Tandika ogutema nti babi nayiga babi ne bazibu posi yano bandi. Ani akulimba? Firimu erina obutundu 11 kano kakubiri. Firimu ki gye wali olabye eya vidde Joshike neekunyumira n'ogiraba n'ogiddingana emirundi egiwera yali firimu ki? Tuyisanga mu comment section otubuulire firimu ki n'abalala basobole okuginoonyaako bagirabe. Naye nga temwerabira bannaye nange nakoze YouTube channel bagiyita Plan B Official. Mudduke misine mugende mu subscribing kuba ekijja si muntu. Yali firimu ki? Alright babestizi bugaba butya kasweti ndo mule bulungi ate Plan B Official akubuuziza yali firimu ki? Firimu ki eyo nga amazima gennyini yakusigalamu? Giteeke mu comment section abalala baginoonyeeko abatagira abaginyumirwe okategedde akantu ako so nga ate mbajjukiza nti no Plan B Official TV eyo nayo YouTube channel yafulumye okugituukako searchinga Plan B Official TV oba seekyo olaba wobanga toli mukulabira ku full screen ng'oli ku YouTube awali like soko liking eno video then waliwo obufaananyi bwa channel buli awo before like oba mu kigambo subscribe ne kiba kikugamba nti subscribe nga subscribing kinyigemu kigenda kulaga channel eno okusanga firimu zino mu bujjuvu zonna sinakindi gwe abadde yakajja osobola kona mvije Joshike Films Official ate nolaba zonna awo waliwo ne list ya channels endala nga ne Plan B Official kweri okonamu awo ate ogenda kubotukira ddala kweyo channel kweyo channel waliyo content owenjawulo mujjukira amagezi muli twa modifyinzemu so nga ate mungeri yenjawulo n'ogendayo togenda kwejjusa firimu ki gye wali olabye gise mu comment section. It's me, your boy VJ Joshike. A video of more value, the value created by both you and me. Salongo, see you my besties. Yes, alright, we twakomyeyo nyini wetandikira tuli ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Omwavu tafumita oba omwavu tafumita. Egenda kuba n'obutundu nagambye 11 so nga ate bwonna weebuli wano si byebyo mbwa tebikiwe. Twasembeyo okulaba nga mwana mulezi taxi driver agezaako kkubira ate na mugoji Masitula kyana kiwala kye yeegombye okuva luli eri we yakivuzeemu mu taxi ye naye nga kimmase tekibiriiko. Ate era twasembeyo okulaba nga mukwano gwa Posiyano Munyambabazi ate ye yakwanye kimmase ne batuuka ku nzikiriziganya. Katugirabe. You know very well that I do not have patience. Kati Mase yagamba babe namugamba okimanyi bulungi nze sina bugumiikiriza ku basajja baavu. Nawe Mase. Talk as if you know tomorrow. Mbutufu oyogera nga amanyi ekyenke obinaabaawo enkya. You never can tell. Abo abasajja tomanyi oba enkya anaagagawala. To make it big and then Gundi. for me. Kati then wanaamala oggagawala ajja kunnoonya. Not on. Ewana mugoji teri kufumitali donut. Waste Nga toziina. clean guy. Because I don't even know whether he will make it in the end. Mbutufu ate nze simanyi na kumanya oba ali kikuba. Listen, you talk as if Ne mbutufu Masitula. tomorrow holds. Oyogera nga amanyi ebinaabaawo enkya. I have with people like you. Wabula gwe naawe ne. Stay away from the truth. Mbutufu mwewala amazima. But you know me. Nomanyi I'm a realist. nze ndi wa mwerufu. No matter how bitter it is. Enkubuulira amazima oba gakaawa bitya gwe amanyi. No be every hustler they make a move. Kati nno kankugambe si buli musajja atoba nti najja kikuba.
batumiddeko basevugu bannange nga firimu eno mwetegereza dda akafaananyi ako naganya okwogerako ne mukalemezaako amaaso bambi mudde ku firimu okay kafaananyi mukeesonyiwa kali mu ddiiro ly'abamasituula kati babi aba ali awo ng'afuna essimu munaye ndi bulungi oli otya no ali wano atudde wannange kati munaye posi yano nga gyakubira neyiga oli musiro gwe naawe sijja mukwata aganya okwogera naye kyeŋŋamba abadde agenze mu kiyigo kati wanaaba akomyewo nja mukuwoyogere naye nja mugamba akubire gwe kugundiva kukafaananyi k'abandi kaveeko puliizi raba firimu mubutuufu namugoji buzibu ki obukuliko waliwo kye mbadde ndowooza Why don't you consider dating him? lwaki gwe tomwagala Sweet. kirungi Sure, I would have. kale nani mwagadde kuba mulungi naye ndi mu relationship ki Girl, poverty no dey tire. ne gwe bannaye gwe n'owabasajja abaavu You like poverty or what? mbutufu oyagala bwagazi bwavu kiki I'm going to give you this advice. You see all these broke guys you're dating. masitula yamugamba nti munaye omanyi buno obuggayi obunaku bw'okwana They will be in a haste to dump you when they find gundi bujja kukola naawe bukikube fayini nga bwokkiriza naye bunaazifuna bujja kgenda n'abalala kati nze munaye siina budde buzimba musajja njagala musajja yeezimbye ayiziina yanaafumita donati yange endowooza ya masituula namugoji ow'omu firimu eno nayiga babi ku sikredi mbajjukiza ku chano ye bambi muginoonyeeko chano ya Neiga Babi eriko nti Babi Films Uganda Babi Films Uganda kyobo searchinga ate kuliko ebina Uganda mwanatu ebirongoseemu biri bye bazanyirako mu Serena wa story twatugende ne wonyiga ku subscribe wansawo chano yo jja kubogisangayo. No, I can't concentrate like this. Kati munayo kudda ku bano Me calm. bo mukwano gubassa mu kabu ye masitulo okugenda ne posi yano dereva wakiri agenda munono omwami mulungi ali smart akola na mu office osegeda musajja akwata ku kompyuta balowooza nno mbw abakukozesa kompyuta tutegeera nnyo mwana ali wali akozesa essimu n'okusinga kompyuta mbambi weebale onaamusuubiza kintu ku kintu. Nange sobola kulinda We're the best. mpulya nesunze nayo balwaki walwayo naawe And I love you. nange nkwagala I should do it again. mbunkiddemu nkakisi kaako naawe oba nekoleko omugambo aka vidiyo nalongo yaŋambye musi aneetemeko omugambo bannange nalongo ofanga towadde nalongo flying kiss oba ka vidiyo nga ize onazijukiza flying kiss gye nalongo nga tuli ku simu nalongo nakwata flying kiss yange nagiteeka mu kibbo mu kifo ky'okugiteeka ku mumwa. Just hold on, man. Nagamu naye kwatirira kati omukulu ali ku romantic call ali mu office yalabidde kati yeyambula laba mukama we wamusanga. All right. Okay. Baby kale tali buzibu tukireke omanyi gana amasimu wobanga oli wala n'omwagalwawo bino mutera obikola nagansoko gye kundaba ekifuba kyange nawe n'ogagambula ogufuba worra. Sorry, sir. Yeah, inalaba kumbe akikoledde mukadde akakyamu kifu waffe mumujjukira We respect. kiri mukegende mu maaso. This is an office environment. Twajjukira ku chifu kyetere mu comment section. I'm walking on you half naked, making romantic calls. Yaga munayo oli mutsiru oli mukola romantic calls mu office mukadde ko okukola. Intentional. Actually, my Munayo sikitegedde kale by the way. instead of making sure I Fiancé wange gwe mbadde njagala okusanyusa naye. made distraction around. Omusiru. Look, I understand, but Laba nkitegeera. it's an office environment and Oyi mulavu naye no office please. Woba mulavu beera mulavu yo manya wokolera amasimu. That reminds me, she's the one I've been telling. By the way nekirala ye muwala oli.
fixing her gwe up. mbadde nkusaba mufunire omulimu mukazi wange oyo. It's not in my powers to decide. Anti munaye si mumaanyi gange okusalawo. So with the MD, as soon as he approves of it, you submit. Managing director yalina okusalawo. It won't be a problem as soon as. So ye MD wanaaba amaze okusalawo n'akkiriza namuwadde ekirowoozo kyo anakkiriza nga mukazi wo tumuwa gundi. No reply. Nkuwadde email eddakiika 3 emabega tonnaba kuzinzira y'ensonga lwaki nsituse nenzija mu ofiisi yo kumbe. Please go to the mail immediately and get back to me. Get prepared. Yamugamba weetegeke Get prepared. You are going to represent me in an kubanga ogenda kutu representinga Larry G Oil and Gas. ku Larry Oil and Gas Company ate okulabika ng'oteekayo proposal yaffe kati omukulu abadde ku romantic call bebi kandabeko ndagaako ndagaaka kumbe ali mu ofiisi bamuweereza dda n'ebyokukola tali mu bikola. Lava eno girayo edduka kati ate ye poosi yano okumanya nga lava emucunya kyeka mu parking yavuddeyo ayagala kukolera wano ku Walumudu Live okumpi n'ekikazi kye kyayagala naye nga bambi omukazi gwayagala tamuliko kubanga mwavu oba tali mu class ye. He is not in the class of Namugoji Mastula's desire. You get a point? Hi. Why? Instead, you must see me. Ati munaye ogambye oyagala kundaba. Kituufu. Sorry for bothering you. Butuufu nansonyiwa okutawaanya. Okay. Naye I want you to talk to Mercy for me. njagala oyogereko ne Mastula. Get her off my head. Butuufu tasobola kunva mu mutwe. I wish to make her my woman. Mutuufu njagala abeere mukazi wange. Ebyaddala mwagala nnyo. Ono nno kyamukuba wala bambi. What I said? Owulidde kye nkugambye? Yeah. Yeah. Yes. By the way, yeah. Us. Kyamukuba wala olw'ensonga nti bambi. We'll try to convince her. Akimanyi Mastula tali mwagala. It's alright. Kyokka kyo kirina omukwano ogwa ddala. Mark it now. Yamugumya namugamba njagala agenda mu katale. Nja kwogera naye. Oba nkutwaleko. That's if it doesn't disturb you to Kale wembanga sikutawaanya mu mirimu gyo. I can take you. Ontwaleko tewali buzibu ne bwotasasula. Kyagala nnyo sente ne sebo kikkiriza okutwala ono ku bwereere. Yeah. Tandika ogutema nti babi nayiga babi ne bazibu posi yano bandi. Ani akulimba? Firimu erina obutundu 11 kano kakubiri. Totandika tema mugambo tomanje binaggwera katugirabe naye nga ye bambi yeegayirira ate kinayiga babi kirabika nga kyegayirira Mastula Namugoji amwagale nga ye posiyano n'obuposiyano bwe kati yasalawo amuwerekereko ku katale bameni tukoppe wano mwana mulenzi yasalawo awerekereko n'omukazi mu katale. Kino ekintu kirungi ebyaddala nga muli mulaavu eyaddala era nga toswaza mukazi wo nga ne mukazi wo takuswaza tambulako naye mu bifo by'abantu abangi ate neera kankabawenga akakodyo wotambula ne mukazi wo muweese respect musitulireko ku bintu just nga posiyano wava okukikolera neyiga babi mu firimu gye tulaba Nigeria super bagiyita omwavu tafumita kibuuzo oba statement kati akakodyo k'okutambula ne mukazi wo kuba kumanya mukazi wo akuswalira ebiseera ebisinga buli w'oyagala okutambulako ne mukazi wo nga tayagala ng'omanya waliwo baatayagala bamulabe wandiika ogambe nti omuyinza omusiru ayenda ku lusebenjwawo ku muliraano so tambulako ne mukazi wo mu katale kimuweesa essanyu ate wotambulako naye bambi musitulire ku bintu nabagambye nti obeerawo n'obulya ng'oyagala kwagala kye tuyita extraordinary woman but you guy are you an extraordinary man abasajja bino tebabikola gwe kyanjawulo kikyokola ekinaleetera mukazi wo okugamba gundi ono wanjawulo ku gundi kati oba osobola okukolera bino ebintu mukazi wo ate bisobola okumbeera ebyenjawulo nze kambawe ne katipu kamu kaneetemeko omugambo gye twakulira nga abaana ab'obulenzi fe abakima amazzi
kati ewaka wange lwaki mukazi wange akima amazzi okujjako nga siriyo bamuleetere osegeera ekintu ekyo ne bwemba wendi ng'ekwatiramu ngende muleetere ku mazzi kamamiyo negabanga gatuli awo ku tap ku serebenju. Be an extraordinary man. That's when you deserve an extraordinary woman. Bamami baagala bitono bino bye bibasanyusa. Wulira yamugamu naye nsanyuse nnyo agamba si kinene nnyo ekyo. I really cannot wait for Mercy to see you for the sweet. Nemutuufu sobola kulinda kulaba nga Masitula alaba omusajja omulungi. Yamugamu nange kansabe. Naye bambi nkwegayiridde mwagala nnyo ebitagambika muŋŋambireko. Namugamba kale ne ku kyokoze nfunye n'amaanyi agamugamba kubanga omusajja omulungi bino byakola. Kati ekyamazima kirega obwetowaze eggonjebwa n'empisa. Kati akirabyemu ono Posiyano n'agamba nfunye n'amaanyi agagamba babbi nti omusajja gwotya omutya lwa bwavu naye musajja mulungi tutamuddeko ffenna katale biki ne twasembyeyo okumanya nga babbi amumugabidde unaatuuse yeetuukidde bambi. I called you several times. Nkukubidde emirundi mingi. You refused to take my call. Oganya okwata amasimu ga. Stop calling. Gundi kati lekera okunkubira. Only a dumb person that will call someone. Mutufu muumba tutu yekka yasobola okuba essimu n'akuba essimu nga tebagikwata nasigala ng'akuba. Lwaki tolekera okunkubira? Or whatever you call yourself. Olaba kyonna kye weeyita. Stay off my lane. Bambi va mu layini yange. Don't see you. Kubanga sikulaba Never will. ate era sirikulaba. Stew. Mama Masitula namugoji ne w'omuyita ag'ekika tajja. Kyamukuba wala musajja watu. Namugamu naye nsonyiwako kibaddewo. The conversation had to end that way. Mbutuufu conversation eweddewo bubi naye. Do you want anything? Mbeeko kye nkuleetera. It's fine. Naye I have to go and pick a client. kangende muno ne kiraya nti Masitula petite agisse. I'm so sorry I ended up. Gaseegu gannange mwesonyiwe ekifaananyi kyaffe nammwe. Kifaananyi wabula nange ekifaananyi ebyaddala. Kinenge kati wano we tuli ono ali kwogera ku ssimu n'omukazi. Omukazi gwe tumanyi obulungi nti wono Posiyano. Bali mu love romantic love baby ndagaako wano. Baby yuyogera nani? Agante baby kati ndagaako bisambi. Naye nga nasubala baba labayo ali mu dinisa. Kumbe amulobesa zala abasimu. Agenda okulaba essimu. Serious. Ronald okola ki? What you think? I should calm down. Nzikakane. You calm down? Nzikakane kuki? Are you kidding me? Gundi osaaga nange. The girl's wife. Oba. See. Oyo si mkazi gwe nakugamba nti gwe njagala. Interested in this girl? You Mutufu nakugambye oyo chali wangu mkazi mwa. will never win. Gundi yeta kwagala. She loves you. No. Kati mbwa ayagala gwe. Me black. Labayo tonkwata bubi. We are friends. What? Gundi tuli ba mikwano. I'm doing you a huge favor. Ndibu kukolera favor. We'll take care of that girl. She's very. Kubanga tosobola mulabirira. Ate nawe tasobola kwagala kubanga toyina busobozi bumulabirira. Come on, man. Bambi. I have told you to consider her friend Tracy. Then Nagambye ogende noli. taking this in. Kati ono. Mukwano gwe nani? Gundi no tewandinyize n'ogenda sebo abavu tuba n'entondo boy atambudde agende. Nenge ekyamazima yamugambye nti oyo omuwala gwe njagala. Kyokka n'ono gwe yatuukiddeko n'akwana. Namugamba lwaki toyagala Tracy katugirabe mu bujjuvu. Wandiko gambe nti omwavu tafumita etandise butandisi. Obutundu alina 14. Eyamera entondo yakomawo. Yo. Ne gwe mwana Posiyano. Toby, you really need to stop. Ne mutuufu bazibu kyoli mukola wandirekedde awo. Bro, you needed to see yourself with the high thing. Mutuufu wandyerabye engeri gy'onyizeemu ebintu si birungi. Okay. Naga nkale. I'm sorry. Bambi nsonyiwa. Senga no sorry nga alekera munne ekintu kye. I think Mercy and I liked ourselves. Ne mutuufu twemanyize ne Masitula twagalana ebyenjawulo. The chemistry from the way she looked at me. Gwe tulaba nangeri gye yantunuulira. Was going to Ku lunaku lwe twasooka omulaba lwe nagwa naye mulaavu. look. Labayo I'm very sorry. nsonyiwa.
You can't let a woman come in between us. Nembutuufu tosobola kuganya mukazi kutwawula. Omanyi naawe gye tuvudde kyali wange. Yamugamba ize. As long as she makes you happy. Kasita abanga akusanyusa. She does. Emukulekedde. Nanga ansanyusa ebitagambika. Bamani wano tukajjo kati baboy bagalo children musirike kati ndi kuba boy children. Kyali wange. Omukazi tabaawulanga. Nchiddamu. Boy child. Omukazi tayawulanga relationship yo ne friend wo omulenzi. Most especially nga muvudde wala kubanga abo ba mama babeerawo nga nkuba. Mulimu abamu nga woyavu wala atema naye ate kyaliwo abeerawo ne mu bwavu n'akwata olwasa n'akuwa akakomando n'olya. Kati ate tuba tuli wano ate kibirungi Fiona tekitusazeeko. Your phone went off. Namugani mwana sisi ngenza okugira essimu yo nga teriiko. Most drivers naawe omanyi badereva beeno. My battery ran down. Kwegamba bavuga mpola kukakana battery yange eweddeko omuliro. But you're fine, right? Nga kasita oli fine. Kati bambi ono ate mwana muwalaani naye gababi akyazizza sister we birungi Fiona. Food house. Of course not. I know your people are not saying they come. Azze okumukyalirako okuva mu kyalo. Nagamba kasita otuuse ojo owummuleko. Funire ne ku kyokulya. Kivudde mu kyalo wano waliwo TV ennene kibirungi Fiona. Abo mu firimu. Okategedde akantu ako. Ewanu Fiona birungi nkutumiddeko nnyo omukwano. Thank you so much. Webalejje kumira ku likinga sharinga. Oyo ate family bestie. Kitegeeza mwali mu JKB Family Community Sacco. Oyo member wobeera mu sacco yaffe gye tudduukira bannaffe abali mu buzibu gye tukolera muno mu kabi savings ne businesses mutuufu oba family bestie. Ewanu Fiona birungi. Oh, right. Namugamba Sorry, I forgot. tewangambyeko nti oleesa omugenyi nti munaye nabadde neerabidde ate jjukira totera kubeerawo. Right, sorry. Nsonyiwa naye wandi nkubidde essimu ssebo kale ize sorry. So how long is she staying? Kati agenda mmalawo bbanga ki iyi gundi naawe Just came in today. abadde yaakajja sister wange. I hope you still remember the rules we both had. Kansuubira ojjukira amateeka ge tuyina ku kyabagenyi. I'm cool. Kale Not that you need. ize just mbadde mmanyi wandetseewo It's fine. tewafunye sister wo it's okay. I will not do anything to tension. Okimanyi naawe sigendererangako kukulumya. Were we good? Ize negwe ebyaddala kana mugoji keno firimu kalinamu ku mpisa embi mwana. Ono akyaziza sister we ne sebamubuuliza yamugenyaza anyuka ddi. Katudda ku bano bakyali ababiri. Posiyano ne Ronald Munyambabazi. Oli ayimbuddewo obweddembe anyiga kompyuta oba azanyage. Laba ejjogo. Olw'okuba nti amaka ga Ronald Munyambabazi. Kati oli tumuyite ekisiwe. Ekisiwa Posiyano. Yajja mu maka ge gamu afumbe wati. Ni mwana ate kyali wange nze wenkulekera omukazi ebyo bannayititu. Kino tekisobola kubaawo. Not from work. Yamugamba baby ekiyunga kiddugala anti gubadde mulimu gwange ebadde lutu ya nagamba ova ku mulimu neweerongoseza ekiyungu To you then. kati kino kikugasa ki kino Nothing. nenaawe si kinene. Look, Labayo cleaning the house has never been a problem. okulongoosa ennyumba no si mulimu ffe tubikola kyali nekyali biba bya mu mpalo. Please get her to be a glass of juice. Ndowooza Posiyano omuleetere kagirasi ekiki gwe That's serve him. gundi ogambye kingani asevinga ki. Then he should go to the kitchen. Bwe mba nkuleetedde nze nafumbirwa gwe wekka si kika kyonna nze ke nkuleetedde ndeetedde mwami yagende mu kiyungu mwana Tobi. It will help. Ndowooza ogende weekoleko kabulaza. Tewali buzibu mwana. Naye gwe omukazi ali mu maka ne bo yakulaga nti oli tebajja kukwatagana. Bebi n'ekirala ndabayo kukyoba What about the job? I mean, have you... eby'omulimu wali oŋŋambye nti nno okugira omulimu. Well, it turns out he's not in his position to decide. Munnaye manager aŋŋambye si yasalawo. The MD has to endorse it. Managing director
ate yalina okusalawo. Why don't talk to the MD directly? Kati lwaki toyogera ne MD directly? I have his number. Namugamba sina namba ye. I don't even know the MD of the Wallahi ne MD simumanyi wa company. company except the manager. Nze manyi manager yekka. I heard he stays abroad. Nawulira nti abeera bweru. Alright, fine, but Kale naye you need to keep reminding the manager. bambi wakirijjukiza manager akalimu nkeetaaga. Akululwa bebi okimanyi buli kimu nja kubanga nkikkolera. Ano omuboole. Omwavu waffe tali kufumi. Donati. Let me have some. One there. Kale baby. Nange onyweseeko. Right? Bwalumya. Naye obeeraga wa. Obutundu 11 genda bulaba. Kati yatuvayo nga tulaba enziru ziri eza Joshke mu biseera ebijja si kati wenjogeredde no lindako Manager is there. nzalaba obubi oba nti munaye manager ali munda akulinze ayagala kwogera ndi mu kwebuuza ndabye bubi oba ndabye bubi besti gwolabyani. Okay. Sir. Let's get us some. Naga sebo mukulu wona atuuse. Sebo nga manager wano waliwo gwe bawe ekiti nobanza ali mu kulaba obubi. Bannage. Ladies and gentlemen, Posiano. Thank you very much, sir. Mugagga bamuwa ekitiibwa nga manager yamuwa ekitiibwa tekibeera nga ate Posiano bannange nga ye managing director wa company eri mwerewe ex jagalo. Katandikirawo ekitundu ekigenda okuba ekyokusatu kyafulumya dda naye nga Posiano si mwavu nga bwe tulowooza. Kansirike ate mu firimu nayogera katsinkana likinga commentinga sharinga. It's me your boy VJ Joshke. A video of more value, the value created by both you and me. Salungo. Oyagala ku trackinga simu ya mwagalwawo omanye oba akwendako alina byakuta nabyo mu WhatsApp mu gallery mu calls mu messages anti esimu yetakuganya gikwatako nengo oyagala ku trackinga eddagala lyondina oyinza okubawo ng'olina bambi omwana wo girl child oba boy child ng'oyagala okumanya fine omwana oyo alina essimu naye agikolerako ebyekisiru oba nedda babesti njagala okubategeeza ntino amasimu gano gakwatagana bulungi nnyo nobeera ng'osobola okulaba ekiri mu simu y'oli kyokka nno tekyetaagisa kintu kinene just namba ya simu. Abamu oyinza okubeera ng'oli eyo obubweru naye nga gweyagala tracking ali Uganda oba nga taganya yadde okukwata ku simu yo ne muba mu Uganda naye nga takuganya kwata ku simu ye. Nkukoledde omusomo nga nkuyigiriza mu lulimi Oluganda nga nkunnyonnyolera nga nkulagako nti onyiga wano na wano mu simu yo n'oteekamu ennamba ye ey'essimu kasita ennamba eyo eba ng'eri mu simu eri buterevu oba ogenda kufuna buli kimu si WhatsApp si messages si gallery si calls obadde okimanyi nti waliwo ne method ng'osobola n'okulaba location bawange oliwa saawa zino omwana ono aŋŋambye ali ku ssomero naye ddala ali ku ssomero kasita aba n'essimu eyo mukwano byonna oba ogenda bifuna kati okufuna ekintu ekyo ogenda kugenda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati. Ku Yiga Kati lyekuŋŋaaniro ly'essomo amasomo ag'enjawulo. Kati nange nga VJ Joshke nabakoleddeyo omusomo ogw'okutrackinga essimu y'omuntu wo omanye byonna ebigikwatako. Kati odownloadinga app ya Yiga Kati ogenda kunoonya omusomo ogwo kweguli yiga okutrackinga essimu y'omwagalwawo okitegedde ekintu ekyo kati wonoomala okukonamu eyo video ojja kuba onyiga enroll. Omusomo guno gwakusasulira naye nga guli ku office hour zino emitwalo oba 3 oba osegere kati duka mangu ng'obudde bukyali okategedde ku Yiga Kati genda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga Kati ogenda kuba ng'osobola ofuna access ku simu y'omuntu wo oyo awatali kumala budde. Nze nkubuulidde bino bye babendako nga muli awo ebintu temubitegeera nze ebyo tebabinkola ku tekinologi yonna eyajja nakuyigiriza wana wawe olina okunyiga mu simu yo tekemu ennamba y'omwagala kyokka nno kwogwa omusomo nakuwadde methods eza
nya nga buli method ekola ne woba oyagala kulaba location y'essimu oba y'omuntu woyo azonga alina essimu oba osobola okubiraba byonna ne bye yateeka mu password byonna bannange lwaki neerogojja gwe genda kuyiga kati waliwo n'omusomo kuyigiriza enkozesa ya yiga kati how to access yiga kati nagwo weeguli gunoonyeeko kugamba kuyiga kati gye kigwera downloading app bagiyita yiga kati simyo boy vijjo joske see you besties n'obwenzi naawe tubugobe